Ekigo ky'e Katigondo Major Seminary kisangibwa ku kyalo Katigondo mu district y'e Kalungo nga kimazeewo emyaka 18 era kitudde ku bugazi bwa yiika 400. Bwana mukulu w'ekigo kino Father Herman Kituuma alina emyaka 60 ng'agamba bwe yali mu ggwanga erya Itale yakwatibwa ennaku olw'okuba nga mu Uganda tulina ettaka ddungi naye tetumanyi kyakulikozesa. Nga kinkabisa bwe ntunula eno ewaffe tulina ettaka erisinga obulungi, tulina n'embeera y'obudde esinga obulungi naye tufanjala. Bwe yakomawo kuno mu mwaka ogwa 2007 yasalawo okutandika okutumbula ebyobulimi ku kigo kyakulembera. Mu mwaka ogwo yasangawo embizi 5 nga kati balunda embizi 400 n'ente zaali ntono kyokka nga kati baweza ente 54. Agamba balina enkoko n'olusuku lwa bogoya n'amatooke oluweza yiika 6 nga bino bibayamba okufuna ssente eziddukanya ekigo. Faamu yonna eriko ekazi 400 nga tulundirako ente ez'amata, tulundirako ente ez'ennyama, ate ne tulundirako n'enkoko n'embizzi, ate ne tubeerako ensuku. Akageri bye balima ne bye balunda nje biri ebingi. Father Kituuma agamba yasalawo okugaba obuvunaanyizibwa eri bafaatha ab'enjawulo era basinga kufuna mu mbizzi, nkoko na nte. Buli mukulu alina pulojekiti gy'akulira. Ate wansi we ne wabaawo bamaneja. Atuwadde abavunaanyizibwa ku bintu eby'enjawulo batunnyonnyola engeri gye balabiriramu ebirime n'ebisolo byabwe. Tulinawo kambula, tulinawo large white, tubaawo ne landless, ne tubaawo ne saddleback. Ku faamu kuliko embizi 32 ezizaala, ennume 3, endawo 64 n'ezikula 92 ate ento eziri wansi w'emyezi 2 ziri 2012. Ebyumba byabwe babizimbisa bulooka ne babiyiwa enkokoto olw'ekitundu ne bakiseresa amabaati. Naye nga oba ogenda kukizimba at least ofuba okulaba nga kigwa amabaati gagwa enjuba gyekola ki gyefembera. Naye banga eno bwekuba guyingira nga gukyali mutono then ne gye guggwera naye banga efuna akasana akatono. Ayongerako nti ebiyumba baserekako kitundu kuba embizzi eba yeetaaga ekisiikirize w'enaaliira n'okuwummulira. Amazzi go tukozesa nipo. Embizi efuna amazzi amayonjo ate gafunira mu budde. Balembeka amazzi g'enkuba okuva ku biyumba by'embizzi n'omusulo gwazo ate bakozesa okufukirira ebitooke. In case mu budde obw'omusana tugeyambisa amazzi n'omusulo ne tufukirira ennimiro yaffe. Agamba kirungi embizi okuyonka amata agasooka era wano batandika okugiteera emmere mu katimba okugiyamba okumanyiira okulya amango. Tuwalika bakatandika grams 4 nene bwekaweza emyezi 2 n'odda ku kiro then emyezi 3 n'ogenda ku kiro 1.5 mpaka olwotuuka ku kiro 3 embizi eba ekulidde ddala. Kagwa agamba obuzibu bwe basinga okufuna y'enkyukakyuka y'ebbeeyi ey'emmere y'embizzi n'ebikozesebwa ebirala ng'eddagala. Ate nga maize brand tolina bw'ositookinga maize brand ayonooneka kuba yeetaaga maize brand ng'akyali mupya. Ku faamu y'e Katigondo era bamerusizaayo ebitooke era Bwambale Morris ow'emyaka 22 yabivunaanyizibwako. Okusinziira ku nkola yaabwe buli kiteteme kisobola okuvaako endumu 7 okumala ebbanga lya myezi 3 olwo n'oziteeka mu kaveera n'ossa mu mmerezo giyite nursery bed okumala omwezi gumu. Buli ndu bagitunda 3,000 era Bwambale agamba mu sizoni y'enkuba batunda endulu 7 buli lunaku. Kale after kuhardening ya mwezi gumu kitundu n'omukeji myezi 2 mu process yonna ebiri kitundwa. Tukatunda 3,000. Kino kitegeeza buli lunaku bayingiza obukadde 2,10,000 mu kutunda endo zokka. Sente eyo tusooka ne tugikwata ne tugitwala mu banka. Ate tubeetuka mu banka abantu ne bawandiika ebyetaago byabwe mu project. Bwambale agamba okuzimba w'osobola okumerusiza ebitooke kikumalako nnusu $13,000 gyokka. Okugizimba kale yonna wamu nga mulimu ne leba byonna jitwala ku mitwalo 13 15 awo. Kituuma agamba ku faamu kuliko abakozi 5 be basasula okusinziira ku mirimu gye bakola wakati w'emitwalo 10 n'amakumi 40. Aboozanga ebintu abalinga mu mitwalo 10 n'okutuuka ku mitwalo 40. Agamba nti abakozi baabwe basooka kubasomesa ne balyoka babawa emirimu nga kibakola bakitegeera. Okusomoozebwa kwe basinga okusanga y'enkyukakyuka mu bbeeyi ey'eddagala n'ensigo n'embeera y'obudde ekyukakyuka. Ebbeeyi y'eddagala ebirime, ebbeeyi y'ensigo, ebbeeyi byetuliise ebisolo. Ekirooto kyabwe kwe kulaba nga babeera n'emmere, amasannyalaze n'amazzi ebimala olwo batandike okwongera omutindo ku bye balima. Gambo few
nga F kitegeeza food security, E kitegeeza energy security, W water security. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.